Okay, buterevu nnyo nga tusinzira Emitiana ku Sasa ground. Twagala okwaniriza ate mu mupiira kafungula nkete wakati wa mikwano gyaffe aba singo Saza singo me Gomba the Gomba Lions. Yes, aba Simba Automotives era tugaga nti wetwogerera nga abebitibwa bagenda okulambula ennyiriri eza teams ebbiri ezigeno tuwa akawungezi akalungi masaza ani atandikirawa ku side eyo nekiba nti bwekityo mu mujozi namba 14 Sewali ate side eri Banagomba nabo baga nti kyonna kyekiri ate musajja mukulu naba kutane kubanga mbadde nkugamba nti Ponsubuga mulabyeko wano azo okulaba omupiira gw'abanna singo nga batunka ne Gomba naye nkugamba nti katulabe gutandikiddewo mangu nnyo nagutomera wano omwana mulenzi amanyidwa nga Ntambi Isaac Oyet Patrick nafuna ko wano mutwe gwa mangu nnyo Captain Aaron Charles Batibwe Charles ayise wanaleyinga omupiira wali kutaka bazanye nnyo tebinagwa agufunye Sewali singo wow. Goal number 1 Joseph niwe yabadde nakuba endala yennyini ng'era eri mu territory yemwa Sewali Joseph celebration waneno Sewali endiba etabuse omutendesi wa Gomba alaja nyinaga bayise obudde kipa abadde asudde awo omusensobi wano Batibwe Charles nagukuba mu katimba gola kipa atadde awo babaka ne balemu okukiriyaliza ne bamukuba emputenet akoze ensobi golo namba 4 golo kipa wano abadde asala abiti Simba Sumo ne babaleeta mu wano mpira kutomera ogera bugenzi bweru